bassebo nasuze bulungi bannakikaaya n'abo sande beesanze ku kikaaya. Mwami asiimwe mbadde ndudde okumulabako bayisisa abakristo avaako we baalondera wali mu kitundu walimu mu kitundu. Mwebale mwenna okujja. Nasuze mbalowoozaako nabo bana abo mu kikaaya bali batya amanyi gye bali atalira amanyi gye muli buli eno. Era omukyala Mukindi simulabawo asomeddewo ewooli wadde simulabye wadde ndabye fotokopiyo wano. Kaakati tuzze tukuze olunaku lw'Omukama, olunaku lwa 26 Sande ya 26 okusinziira ku nsengeka ya Kereziya. Omukama atuwadde ekyokulya mu masomo 3 galimu omulamwa ogwa okusuubiza oba obweyamo, gwe mulamwa oguli mu masomo ga leero. Gusinze kuvayo mu ssomo ery'Evvanjiri n'essomo eryokubiri ne tuwa ekyokulabirako. Mukama waffe Yesu Kristo yasuubiza Katonda Patri ajje ku nsi, era teyasuubiza n'akituukiriza n'ajja ng'ate naye Katonda ddala, Katonda mwana. Mbwera okuba ekyenkanyi ne Katonda teyakaŋŋantiramu, teyeegulumiza, wabula yakikola mu bwetoowaze n'ajja ku nsi alokole ggwe nange. Essomo eryokubiri kyekyokulabirako kye lituwadde. Wabula essomo ery'Evvanjiri lituwadde abaana babiri Yesu baleese mu lugero. Omusajja omu yalina abaana be babiri ng'alina n'ennimiro ye. N'agamba omwana omubereberye nti owaana genda mu nnimiro yange leero osiibe eyo ng'okola. Omwana n'agamba ŋŋaanye sijja gendayo, taata ekyanga sikujemberako leero mujembe, sijja genda, tuma omulala. Taata n'asirika n'adda ku bibye, agenda okwetooloola oluggi oluvannyuma ng'ate omwana tamulabawo. Ng'omwana yagenze yeekubye mu kifuba. Ate ng'alina n'omwana owokubiri. Oli kasita yagamba mbu sijja kugenda, taata teyamukaayanya. N'agenda ku mwana owokubiri, tyama gwe genda. Oyo omwana olw'okuba yayagala okusanyusa kitaawe, ndowooza yagamba ne kitaawe tewaluma lulimi, tewaluma lulimi, nasikusa dda ngenze tewaluma lulimi. Taata n'adda ku bibye. Agenda okulaba ate omwana yagamye mu kangende ate ng'ali mu lujja lwabwe adendera budendeezi. Ono yangambye okugenda ate nga teyagenze. Abaana abo ababi nabasanzemu omulamwa ogw'okusuubiza. Kiviira ku ki omuntu okusuubiza ekintu ate n'atakituukiriza? Ate kiviira ku ki omuntu okwewala okusuubiza oba okwetema ate n'agenda n'akituukiriza? Byebibiri ebyo. Tusookere ku kyokubiri. Ekyokubiri, omuntu kiva ku ki okumusaba okukola ekintu? Nkusaba Yozefu, nkusaba ogende mu nnimiro yange okole. Kiva ku ki okugaana? Neŋŋaanirawo ate oluvannyuma neŋŋenda. Kiva ku ki? Nanoonyereza ku bintu bwe biti. Omuntu bw'asuubiza ekintu ate n'atendebwalira okukituukiriza, obeeramu ebintu ebifaanana bwe biti. Bangi tutendewalirwa okutuukiriza ebisuubizo olwa kye bayita excitement. Omwana omubereberye ekitaawe amugambye genda mu nnimiro yange ey'emizabbibu. Omwana n'agamba nedda, ate oluvannyuma n'agenda. Kiva ku ki okusuubiza ekintu oba katugambe nti promise, ekisuubizo ky'owadde abalala? Kiva ku ki
okukituukiriza oluvannyuma ng'ate wasoose okukyebalama nga wasoose okukigaana. Abantu bangi basuubiza bannaabwe ate bye basuubiza ne bibazitowerera ne bibalema okutuukiriza. Kiva ku excitement. Nagirabe nga point namba emu. Omuntu weetema ekintu ate nekikulemerera. Lwaki kikulemye? Mu kukyetema wabuguumirira. Omwana oli agambye nti kangende taata, ate n'atagenda. Abuguumirira. N'obuguumiriza n'abalala. N'ogenda mu lukiiko lwa munno olw'embaga we bayisa bajeti enva muzindekere obuguumirira. Tosoose kwefumiitiriza, muzindekere. Omukolo gusembera olowooza nti emyezi 3 omukolo gwa Desemba era nga tafuna nva za kuliisa bagenyi, oba ng'olowooza banaalyanjiibwa oba naalya miki. Ne bajeti togitunuddeko kugyetegereza. Bagenda okunyonyola ebiri mu bajeti nga bali beetaaga ente 3. Olowooza nti nze myezi 3 siyinza kulira mu kisambi kyange. Kibali mu bya kisambi kyante, mukolo munene. Osuubiza with excitement, osuubiza obuguumirira. Embaga nnina okuba omukyalo ono embaga. Maama mukodomi mutegeke ennaku z'omwezi bweziti nzija bweziti. Obuguumirira. Ate gwe bagulidde ekanzu ne kooti n'oyogera mu kubuguumirira. Twogera nnyo mu kubuguumirira ne tutendewalirwa. Ndowooza ng'omwana ono agamba kitawe nti kangende ate n'atagenda. Ekigambo akyogeza kubuguumirira n'okubuguumiriza kitaawe aleme kumunyiiza. Abantu bangi tugwa mu ttuluba eryo. N'omaliriza ng'obijjamu busungu, n'omaliriza ng'oswadde ku buko wabasuubiza okujja okukyala oba okwanjulwa mwezi gumu, mwaka gumu, myaka 3, kati nga ne bwe bafiirwa okanya kuwa mukyala atambula. Basaba emmeka? Posita y'ebiri ankuwe n'ebiri kitundu. Otya weebalama n'obuko kubanga olina kye wasuubiza ekyakulema, n'amasimu n'ogakyusa. Gye wasuubiza ebyetaago ku mukolo gw'omuntu gusemberera n'obijjamu na busungu, n'ekkubo n'olitta. Tusuubiza nnyo mu kubuguumirira. Nina mwannyinaze bamuyita Nakimera gwenzirako. Alina katabane ke akakulu kaali katuula P7 nga ndaba kagezi nnyo naye kasuubiza mu kubuguumirira. Akagamba, Ivan, bw'onaafuna obubonero obutasussa 5 nja kugulira essuuti omaze P7. Anka ogambye eki? Bwenfuna obuna oba 5 ngulira essuuti nja gikugulira Ivan mwana gwe. Ndabira eddala kubanga nnyina waako Nakimera buli budde abeera ampanira kana kange kagezi nange nga nakuleeteteggula nasuubiza akaana essuuti. Akaana nga tekasoma, akaana kasoma kaafuna points 4. 1, 2, 3, 4 nga kasomera eyo endajja nankumbi simanyi white star simanyi star biki ng'akaana katandika okumbeeba essuuti. Ange essuuti yange nga buli budde enkya weekend ejja mwezi ogujja naye ng'obuzibu si bwa nsimbi zigula ssuuti naye nga n'obudde bugenda okukibuga okunoonyeza akaana essuuti. Kati akaana nga buli we kandaba kansaba essuuti paka lweyagamba mwannyinaze waayo onoonya ebbeeyi y'essuuti nkuwe ssente ogenda ogulira omwana essuuti. Buli wemba mpakinze emmotoka yange omwana ajja kuno ange essuuti yange obutabalimba katanswale kyatwalibwa omwaka mulamba nga sinnawa omwana ssuuti ye naye nga buli mukolo gwansangako mu kifo ky'okunguuza anzijukiza ssuuti ye nakasuubiza mbuguumirira. Bannange mwewala okubuguumirira mujja kuswala. Pima amaanyi go, pima obudde bwo, pima n'obusobozi bwo n'omuntu gw'osuubiza. Waliwo gw'osuubiza n'ateerabira nga buli budde akujjukiza, buli budde ne mubeera mu katale ng'akujjukiza
ne wakusanga mu kkubo ng'akujjukiza, twewala okuguguumirira, tujja kuswalira bwereere. Ensonga endala ereetera omuntu okugamba nti nja kukola ate n'atakola, gye nazudde endala bagiyita fiya, okutya. Okutya kutuweebuula nnyo. Yozefu genda mu nnimiro yange, olw'okuba akugambye ogenda mu nnimiro omutya, kale ssebo kangende, ate n'otagenda. Twetema nnyo, tusuubiza nnyo, tweyama nnyo, tukuba nnyo ebirayiro mu kutya. Ab'emmisa yasose nabawadde egizaamu. Singa emmisa eno esomeddwa Ssaabasumba n'agamba mwami Mukiibi, kereziya eno tennakuutibwa tterazo, nkusaba gwe ne famire yo ekibangirizo ekyo mukikuute kibakwasizza. Mwami Mukiibi yeeyera bweyazi, si ye musajja wa Kabaka. Sebo tujja kukikola, sebo omwezi ogujja, sebo batatwandike n'olwaleero. Tannamanya bbeeyi ya tterazo, tannamanya nabakuuta batya tterazo, tannamanya na bungi bwa bugazi bwa kereziya, naye olw'okuba kimugambye agira ki? Amutya, akkiriza mangu. Twetema nnyo, tuwayira nnyo olw'okutya. Abaana baffe tubatendeke, twejjemu okutya. Nze nabadde mpisa amasomo gano, nalowoozeza ng'omwana ono agamba kitabo nti kangende ne sigenda, ndowooza yalimu okutya kwa taata, nti w'ogaana ajjayo kiboobo, amala ogenda eri mu mimwanyiŋŋaanire ddala obutagendayo. Wano mu maaso ge kanzikirize. Tuswala nnyo olw'okutya. Abaana tubatendeke, mu masomero amalungi ng'ewafaaza Mpagi, ku paleedi kumpi abaana nga 6 balina okuyitako mu maaso ga bannaabwe. Omu ajja aweebwa omukisa n'ajja mu maaso ga paleedi nga tukuŋŋaanye, olondayo omu nga tewamutegese, kiryowa jamuseeko emizindaalo gino. Kati omwana okuva mu banne n'ajja obujja okussaako omuzindaalo, kimuleetera okubeera nga mugumu, talina kyatya. Oyo n'addayo. Bakudaala bwe jangu osomesa aletandika paleedi eno, n'alyoka ajja n'akwata omuzindaalo nga yenna azina akyakazina. Akikolerayo enfunda nga 3 mu ttaamu. Ttaamu eddako ng'avayo tebannamuyita namuyita. Abaana baffe tubatendeke okuvaamu okutya. Ng'osobola okuyimirira mu maaso g'omuntu alina kyakusaba n'ogamba nti ssebo Ssaabasumba newankubadde onsabye ekintu ekyo, naye nze mmanyi ensawo yange, abaana baakadda ku ssomero, kanneefumiitirize nja kuddamu. N'otakkiririzaawo awo, tuweebuuka nnyo olw'okukkiririzaawo, ne tumaliriza nga kitutuddemu nga kitukitoweredde. N'otendewalirwa. Waliwo ekisomesa ekimu mu buloba muno kyali kirina obuzibu bw'okusondera bw'okuwa omusaaseredoti amafuta. Omukristo naga tekisoboka, fada talina kunafuna amafuta, nze ago ngeeyalira ag'omwaka guno, olw'okuba komponenti zaali nnyingi. Ofada amafuta ga kisomesa ekyo gajja luvannyuma bagaweza buweereza gabagwa kwekuba mpi kuganoonya. Nze mugandekere yagasonderayo emyezi 3 n'akyusa n'ekisomesa nga takyasomera awo, n'atandika n'okusomera awalala. Kitegeeza yageetima lwakubuvumirira. Laba amaanyi go, pima obusobozi bwo, tosalawo mu kutya. Tutidde nnyo ne tugwa mu nsobi, ne tusula n'endagaano z'abatisimu, ne tusula endagaano z'obusosoloti, ne tusula endagaano z'obufumbo obutukuvu. Ate ku bufumbo kiyitirira. Anti omulenzi atya, ntya okuswaza mukoddomi wange namusuubiza, ntya okuswaza abewaabe w'omukyala, ntya okuswaza nti omwana namuzaalamu simusobole. N'aleeta omwana w'abaana ne bagattibwa olw'okutya. Naye bw'olaba onaabisobola, weekumeekume, saako ekkooti yo, ogenda ogambe baleeti bannange kituufu nakola ensobi n'enzaala mwana wammwe, naye bannange sinnasobola kuddukanya maka. Nsaba kunsaasire, omwana agira akyakulirako eneewa ku bujjajja, kanange kamale okukuŋŋaanya empale zange zinywere. Toyingirira kintu ky'otaasobole. Tusalawo nnyo mu kutya ne tumala ng'ate tuswadde n'okusingawo. Ekyokusatu kye nazudde, lwaki omuntu akkiririzaawo ate oluvannyuma n'atatuukiriza, bakiyita lack of meditation, obuteefumiitiriza.
obuteebuulirira. Bantu bangi tugudde mu nsobi ne tusuubiza wano mangu nnyo ate ne bitutuulamu ne tuddirira ne tutasobola kubanga tetulina kwebuulirira. Kitanga nsabye ogenda mu nnimiro kangende mangu. Akusabye ogenda mu nnimiro naye jjukira enkumbi teriimu muyindi. Wewawa akusabye ogenda mu nnimiro naye jjukira ndabanga enkuba ebindabinda. Enkuba eyo nasobola ogikoleramu, enkuba ejja. Akusabye ogenda mu nnimiro naye olina ddoozi, oyiko eddagala ly'omira, onaafunireyo kabunguluze. Weefumiitirize, meditate, beera n'obudde obwakasiriikiriro. Taata ansabye ogenda mu nnimiro, kyansabe naye taata nga mbadde ndika eddagala ly'emmira bwe nangwa mu nnimiro naye taata nga ndabanga enkuba ebindabinda. Oba tukole nkya. Obusobozi bw'omwana oyo okubeera ng'asobola okumirira mu maaso ga kitaawe n'amuwa ku birowoozo, si mu busungu, si mu bujeemu, naye n'okusobola okuwa taatawo alternatives oba obusobozi obulala. Oba tugende nkya, oba tulinde enkuba eno twabe obate ensanga eyo, oba nsooke mmalewo eddagala lyange lino. Obusobozi obwo omuntu atakikola ajjaku n'endwadde, omaliriza weetisse by'otasobole n'olwala ate nkola ssente nnyingi nnyo mu kukujjanjaba. Ekirala ekiviirako omuntu okukkiriza obuvunaanyizibwa ate n'atabutuukiriza oba n'agaana okubukola bakiyita economy oba ebyenfuna. Bituyuwayo nnyo. Nja kugenda wazuula ebyenfuna ate naddiriza oba n'akyusa. Okugeza oyinza okuba olina kampuni epangisa amasefuliya oba olina kampuni efumba. Munno najja gy'oli nagamba alina omukolo gw'omwana we graduation, sente mmeka okufumba? Kakadde. N'okkiriza kakadde nja bakolera kakadde nga bakakuwa. Akikugambe ku makya ne sente azikukwasizza. Obudde we buzibira ngera waliwo omuntu omulala yennyininyini ku kyalo kubanga omwana tasoma ogwo, nga waliwo n'omulala gwe banaatikkira era naye azze saba tufumbira graduation y'omwana wange sente mmeka? Kamu kitundu kamwana okola kale muleete kamwana. Ezo nazo nazikwata. Akkiririzawo olw'ebyenfuna olwo ng'atandika okupalappalanya oli yamuwadde akakadde. Kyowange tye sente nazikutye naye nkizudde ku masefuliya 7 5 ku go galimu ebituli. Bwe banaabikubirako ebiraka wiiki nga 2 ndoza sente zino tuzikuddize zitungole mulimu ogwo. Munnaffe katukwazikirayo amasefuliya awalala gwoba otufumbira kubanga tumumanyi bulungi, otabula bulungi nnyo mpirawo masala. Kakati bw'ate nojjeko n'ekyamasefuliya n'abafumbi bange beekubye. Omuwala atusalirasalira nakazi yakasumulukuka, omulenzi avuga pikapu bamukutte ali ku poliisi ate okutuwola enku bwate zaagalidde mu kibira budde bwakuba. Ogenda ossaawo emisango kwako sente zo zino n'omuddiza sente akakadde ng'oluubirira okulya oli owakamwemmeka kamwana. Ebyenfuna bikuleetera okukkiririzaawo ate n'otatuukiriza kubanga ogeraageranyizza ng'ate waliwo awalala w'ofuniramu okusinga n'oswala n'oswalukuka n'ofumbirako omu ate n'akitegeeramu sigaabadde masefuliya n'emmotoka esomba era omukayo ne mumuyitako okukubaawo gwe waganya okufumbira kati mukyala gundi sente nga zimusudde awabi. Yandiŋŋambye nti yafunyeyo abansinga obugagga be yakoledde. Tuswala nnyo olw'ebyenfuna okuyingira mu bulamu bwaffe. Ekirala ekireetera omuntu okusuubirizaawo ate n'atendewalirwa n'atatuukiriza bakiyita bunafu oba obunafu bw'obwongo. Kigambo kya Luganda naye mu Luzungu bakiyita forget. Omuganda agamba kwerabira. Osanga omwana ono yeerabira. Evanjiri eno bw'ogisoma
nogamba omwana teta kangende taata kangende taata. Osanga bwe yayingira mu nnyumba n'abeerako byakola oba n'anywa caayi n'agira atya neyeerabira. Kisoboka osobola okwerabira obuvunaanyizibwa naddala ng'olina bungi bw'okwataganye nabo, kino kiri. Ne taata yabadde aŋŋambye okugenda okulima bannange, anti obudda nkunya engoye ng'omutima guŋŋamba nti waliwo ekintu kye nnina okukola kye neerabidde, kwabadde kulima, anti emirimu gyampitiriddeko obungi. Onagamba kino, onagamba kiri, onagamba kino, onagamba kiri. N'omuganda n'agamba nti emyasiro ebiri giwa byembwa. Genda wano. Emaliriza terina gyegenze nga n'emmotoka egitomedde. Lwaki embwa ezo bazitomera nnyo? Gyeva bagiwerekereza amayinja, ne gyeraga waliwo agaludde omuggo, n'esigala mu kkubo wakati emmotoka n'egikuba. Kyangu nnyo omwana ono, ate nga kisoboka okuba nti yeerabira obuvunaanyizibwa bwa kitaawe. Genda mu nnimiro yange, kale taata kangende. Bw'ayingira mu nnyumba n'alaba ebbaafu erimu engoye ze ez'okukunya. Bw'aba agitandikako ate n'ajjukira nti nne ente za kitaawe tezirina biwata. Agenda okuva mu nte n'ajjukira nti ate n'emmanju waliwo n'omuddo gwe yamugambye okukulira obumyubu. Agenda okuva mu buvunaanyizibwa bwonna bwonna adda mu kukunya engoye zino, nga muli omutima gumulumiriza nti waliwo ekirala ky'otannakola naye oba kiki, n'akijjukira mu maaso eyo. Agenda okijjukira mu budde bw'ayise dda. Okwerabira, bangi tuli beerabize. Era bano abatunda eddagala ly'ekinnansi ntera nnyo bawulira ng'olina omwana yeerabiralabira, omutuma akamba aleetamu kabiriiti, eddagala liri wano, nga nawe omuntu omukulu bw'okwata akamba okateeka mu nkwawa, ate n'okuba abaana emiggo nga babuuza akambeko gye kali, eddagala liri wano. Okwerabira, naddala nga tugenda tukula mu myaka, okwerabira kuyingirawo. Ekibangirizo ekyokubiri, omwana eyagamba nti sijja kugenda ŋŋaanye, ate oluvannyuma n'agenda. Kiva ku ki? Omuntu okwebalama obuvunaanyizibwa bumuweereddwa, ate oluvannyuma n'abutuukiriza. Kiva ku ki? Bennefumiitiriza ku buli webiti, kiva mu kwefumiitiriza. Number 1, meditation. Omuntu ogaana okukola ekintu n'agaanirawo, ate oluvannyuma n'akikola, kiva mu kwefumiitiriza. Era Katonda tumusabe nnyo enneema ey'okwefumiitiriza, meditation. Okwefumiitiriza kituwa okujjulula bye tuba tusazeewo amangu, n'obijjulula. Nedda nabadde nsazeewo okuba omwana oyo, naye kamuleke kubanga nnyinza omukuba awabi. Meditation. Ndowooza omwana ono kitaawe wamugamba nti genda, nagamba sijja genda. Bwe yayingira mu nnyumba n'agamba nti kitange bw'atyo talina kyamyanukudde. Naye olw'okuba nze mwana omukulu awaka, okuwa ekifaananyi ekirungi n'ekyokulabirako ekituufu eri bato bange, kaŋŋende nnine. Meditation. Osanga omwana ono yayingira mu nnyumba n'agamba nti kitanga nange ogenda okukola, neŋŋaana. Naye mumanyi musajja wa kasunguyira, kati asirise, alinze kunkwasa nga buzibye, angobe mu nnyumba nsule mu kiraalo ky'ente oba mu kisibo ky'embuzi. Kaŋŋende. Meditation. Kitange ona ŋŋambi ŋŋende nnime neŋŋaana. Naye akageri kengi omwana omulenzi omukulu yandibanga nze ndi ne mu kiraamo kye, kanneme kumunyiiza, ayinza okwejjulula n'akikyusa. Meditation. Katonda tumusabe ekiramo kya meditation, kitutuusa ku bintu bingi nnyo. Nze kintuusiza ku bintu bingi. Meditation. Okwefumiitiriza. Newankubadde omuntu ono ansabye okukola ekintu kino, ne mugamba sirina ssente, naye ayinza okuba munze mwabadde alina essuubi lya buli kintu. Ansabye mutwalo gumu, ne mugamba sigulina, naye ayinza okuba nga ye n'ab'omu maka ge tebannafuna kyakulya, bwakakeeredde. Ye ng'omukulu yandisuza enjala, naye ate abaana baalina mu nnyumba eno. Meditation. Bannange sabanga nnyo Katonda ekirabo eky'okwefumiitiriza, oba okwebuulirira, oba okwekuba mu kifuba. Ekyo bwe kibulawo,
tolaba n'asobiza okoze mu bulamu bwo, kubanga ekitwala mu penitensi y'okwejjusa kiva mu meditation, kwekuba mu kifuba. Naye kati noise gye tulina, tetulina meditation, ebireekaana bingi, ebidongo bingi, tetulina budde bwa kasirise, tetulina budde bwa kwegulira. Ng'okyalina omwagaliro oba okwefumiitiriza, weebaze nnyo Katonda. Ekirala kye nalabye ekireetera omwana ono okugaana ate oluvannyuma nakkiriza okugenda mu nnimiro, bakiyita lost deal. Lost deal kwe kubeerako n'ekyosuubira nga kiyiise. Kitange yabadde agamba ogenda mu nnimiro n'eŋŋaana, naye ate n'omupiira gwe babadde batugamba ogenda okusamba, batugambye ekipiira kyayabise, kale kagendere ddala mu nnimiro, egyo bayita lost deal. Kitange yabadde agamba ogenda mu nnimiro n'eŋŋaana, naye ate n'omuntu gwe mbadde nnenderera okubeerako bwe tukukula tutunde embuzi z'egindi, aŋŋambye nti no tubikole enkya, kale kaleero kaŋŋende wa kitange, bagiyita lost deal. Ekyokulabirako, nzizeeyo kwoli omufumbi w'emmere, wamuwadde akakaddeko, n'agamba sekafumbira awo, nfumbira kamwana, n'okwata akakaddeko n'oddayo eka. Bw'oddayo eka n'onoonyereza kampuni endala nga yesobola okufumbira akakadde, n'ogikawa n'ekkiriza n'ejja. Mukolo gwa lwa 6 ku Lwokutaano akawungeezi, ono gwewawadde akakadde n'aleeta amaseffuliya ge n'emmere na biki, n'atandika okukuuma ebirooto, aseeka emmere esulenga eboobe. Ziri ssaawa 11 atandise okussaako ekiggulu, ziba ziwera 11:15 ng'olaba n'oli eyagaana akakadde nga naye ajja akaalakala n'amaseffuliya. Nziza kufumbira obadde olozanyiriza okuyiwayo, nze bwekyo si bwe nkola emirimu gyange, si bwe nkola emirimu gyange, nali kusangisa busaagisa. Olw'okuba alina gye yagenda omulimu ne guyiika, kati ayagala ajje ne kana akakadde akafune ke yagoba. Eyo bagiyita lost deal. Bangi tuswadde nnyo olw'okwasaganya ebibiri, double dealing. Kino bwe kigaana n'obuukira kiri, kiri bwe kigaana n'obuukira kiri, oba tutegeeragana. Kiyinzika okuba nga omwana ono yagaana okugenda mu nnimiro ya kitaawe ng'alinayo diiru gy'asuubira. Diiru we yayiika nagamba kale kaŋŋendere ddala mu nnimiro ya kitaawe, ekyo nakyo kive mu ddiira aleme kunyiiga byankomeredde. Bagiyita lost deal. Tugende naki? Abaana bano bombi balina kye batuyigiriza. Era Evangiri efunnikidde ebuuza, kwabo bombi ani yakola kitabo kyayagamba nti oli eyasooka batugambye yakola atya? Yagaana, ate oluvannyuma n'atuukiriza, ate ono yakkiriza, ate oluvannyuma n'agaana. Mbooli ki kye yakola kyetulabyemu ekirungi? Yeefumiitiriza, yapima obuzito bw'okugaana n'obuzito bw'okukkiririzaawo, ng'obuzito bw'okukkiriza buyamba nnyo omwana okubeera omuwulize, omwana omulungi. Naye nga bottom line, ebiwaayo ebyo ebibiri fembi twali tubikozeeko, tuyiyeeyo nnyo bannaffe nga tetwasooka ne tubasuubiza, ate abalala tubasanyusiza nga tetwasooka ne tugaana. Mu byonna gwe noonya woogwa olabe amasomo gano tegakugambye olwaleero. Omukama abeere namu. Kituuke twatule okukkiriza kwaffe. Nzikiriza Katonda omu, kwaki omuyinza wa buli kantu, eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'Omukama omu Yesu Kristo, omwana omwaki owa Katonda, kwaki gwazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, kitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala yazaalibwa buzaalibwa teyatondebwa, ye ne kwaki obwa Katonda omuddala. Byonna mu byakolerwa oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu n'akka n'afuna omubiri mu Maaliya omubereberye, ku bwa Mwoyo Omutuukirivu n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lw'essatu nga bwe kyali mu biwandiiko,
n'alinnya mu ggulu, atudde gwa ddyo ogwa Paatiri, alijja okwokubiri n'ekitiibwa, abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza nnyo Mwoyo omutuukirivu, Omukama era aw'obulamu. Paatiri ne Mwana, bwe tusinza awamu ne Paatiri ne Mwana, tumugulumiza kimu eyayogerera mu balanzi. Nzikiriza n'ekereziya omu omutukuvu Katolika eyava mu batume, labatisimu ne mwesonyi w'ebibi, era nindirira